kyakaboyo abaana baba mwesoboddeyo nnyo abaana babajja kireka mwagala bwa minisita bwakitankikwata kubanga ffe tulitambulira mu legase z'abazadde baffe okukwata ebya vete mu kintu in fact gavumenti ejja mu maaso awo esaana buli muntu emupulesinge waasaanidde ow'amasannyalaze nga yooyo owa veterani mumuwe fibi akole amina buzako balabi baffe balabi ba KTV nsanyusa okubeera ku mpewo kuno abalokole mukama Yesu Kristo yebazibwe basiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu njagala okubaga manya gange nze naye bale fibi era nga ndi mwogezi w'abaana b'abasirikale nga bwagambye abasirikale abakwata muntu police prisons UPDF bonna abo bauwa nze mbogerera nalimanyi ababa abajja mu buyinza NRA bonna bonna it is United Children of Armed Forces mu foot UCAF okay omusomesa Isaac Tomusange sebo otubuzeeko nnyo naye tukwaniriza neyanza nnyo muganda wange nsanyusa okubalaba olupapula akabanga akaneneneko nga tuli eyo Mityana North muli mu ntabaalo tuli mu lutabaalo okulanga tunula Uganda yaffe tugitwale mu Uganda empya omanyi Uganda etaganjuddwa eyuzibwa to the point that buli omu ayigamba akiyita kivve kyobena kusoma kiyita Uganda kitunyumira temulina nko oluyimba olwo omuntu yaligambye nti Uganda etunyumira ne bakize Uganda kitunyumira so tuli awo mu mbeera ey'okusika omuguwa naye twali kyakikola twali kitaggwa era tuli mu kuyiya tuddaabulula tutya Uganda yaffe nga tufuna pulezidenti omupya Robert Kyagulanyi Ssentamu era njala kutegeeza baganda bange ab'emakindye nti bannaye pulezidenti w'abantu omwagalwa waffe amanye eggwanga lyaffe wagenda oddiza tatusula mu mawanga ayaliriza buli omu ali awo emakindye nange gyezija njamuwerekerako ate era mu ngeri y'emu zijjukize baganda bange ab'Emityana bimpangala nabo abebulera awo ne badde n'ab'ekibogo tebana mwe bali nnyo okunnanyiriza mu bulungi ennyo n'amaanyi mangi nnyo era mbategeeza nti nsolo kukizigo kweri eggwanga lyaffe tulina oddinunula nenjagala okwongera okwebaza ab'ekikandwa tebana ab'ekikandwa mwe bali emirimu gye mukola eddoboozi ndiwulira buli mukitambula bulungi nga bwe twakibala wamu ne Kalangaalo eyo neyitibwa Mityana North so ndeebaza yonna ttiimu yange entambula nayo buli mulimu gwe tukola nga tutegekera okgenda mu Uganda yaffe empya egenda okutwala mu maaso nga buli mwe gyeyagaliramu kyenkanye n'ensaasiro Bakatuliki baganda ffe Bakatuliki bannaye faaza waffe yakwatibwa n'engeri gyeyakwatibwa mugenda tegeerekeka gavumenti y'abaana abana babalwanya era simanyi kyemuligamba bataata bammwe nti tubavunaana omusango munene nnyo musajja gwe baleeta mu bukulembeze olaba alumbye nabaweereza n'okwata mu faaza omulamba tamanyi negiyabulira nga talina musango bamanyi seba mamaye gavayo ne gakakasa amaje gavune gamukwata gakakasa wiki amaje gagamba ali wawe wiki ngabbi ayina obuzibu nga talina amajali so mungezi kyemmanyi tebayinza kukwatira bwenkanya era nsaba nga amaje gavune ne gogera nti father bamukutte olwokuba andowooza yinga omuntu so nze ndowooza nti bamulete mu kooti avunaanibwe so simutuulira n'abantu baffe bangi abalala bali makomera olaba pulezidenti wange gyatambulira yadde agenzeewo abantu baffebi bamukubya emigo miyitirivu naye tebakyakikolera yembeera gye tutambuliramu pulezidenti wange bali Kyagulanyi Ssentamu so njawagaliza olunaku olulungi nembeebaza bagenda okuwuliza puroguramu eno y'olwaleero mukama yebazibwe amiina omwogezi w'abalwanyi Saabalwanyi w'abaana b'abalwanyi Saabalwanyi Tibukabulwa Ssemalungu oyo yayingidde mu Buganda mazima era yabaddeyo ate Buganda kuluna emuwagidde bannaye ekinze kinsuseeko Sembabule n'ebitundu ebirala Kalungu yabaddeyo wonna kifaananyi ki kye mulina mwagamba nammwe mugenda kwegatta ku lutabaalo luno ku luno ne muvaayo lwatu okulaba nga munoonyeza muzeeyi akalulu naddala okukomyawo obuwagizi mu Luweero abalwanyi gye basinziira awo woba otandikira Buganda form 7 or lie Buganda is form 7 personally nze gwoli mu kwogera naye by the grace of God nti naweebwa
na wewe ddala eyo region yonyini gyoyogerako eya Buganda Mwengwa kubanga ndi mu Greater Mubende the 5 districts ate eyo gye tubadde twakola campaign ebaddeyo ndaba nga abantu banzizaamu essuubi ly'amaanyi Mubende agenda kuvayo ne 90%. Greater Mubende kale bw'oba ogitwala omuli Mubende municipality omuli Mubende district omuli Mityana Kasanda Kyankwanzi ne Kiboga obuwagizi bungi nnyo with evidence. Omanyiye President Museveni si muyimbi nti abantu bamunoonyako kumanya engeri gya rappinga gyakubamu music we ye president bamulumba kuwulira biki byakola ki byayogera byagamba eggwanga kubanga alina manifesto kwatambulira y'Abannayuganda gye baagala okumanya nti bino bizze obyogedde ku wealth creation oyogedde ku kino kati waliwo UPDM twagala kuwulira kati kikyozaako really abantu balaze obuwagizi ate njagala okubasuubiza Bannayuganda tewayaka kulimba ku luno mu Buganda president alina 85% mu Buganda nze mu ndaba yange analysis tuzikoze ate ekirungi ndi mobilizer ntambudde abantu mbakunze abantu bandaze omukwano kiki ekyo kyemusibako nnyo essira kyemugamba nti mu Buganda waneeno kino ne kino ne kino kigenda muweesa akalulu besides the security? Of course security gyo tulina okutandika nayo ekyo kyo tukirabyeko amataka togalabyeko abuulidde Abannayuganda wakitegeddeko nti government egenda kutandika okusasula ba landlord amataka basasule sente baleka ab'ebibanja bakole ki batuule. I think that is the biggest challenge ebadde wano mu Buganda bantu kubba amataka g'abantu naye kaakati ow'ekibanja agenda kutuula Ntende kubanga naye mulonzi ne landlord naye agenda kubanga afunamu mu government bwe bamusasula sente ng'aleka ow'ekibanja ng'atuula ng'agenda naye afuna ekyokukola mu sente zezo oba mu ttaka lye. Ekyo ye number 1 win gye nasoose okufuna. Zi health centers bazipromotinze zivudde zabadde ku 3 ziri ku 4 ezibadde ku 2 zigenze ku 3 kwegamba I am so ate Bannamubende yatusuubiza university yatusuubiza kwegamba bintu bingi nnyo nze buli lwentambula ne muzeeyi wonna abantu byonna byagambye abantu mbirabyeko president ye muntu asuubiza n'atuukiriza byonna byayogedde okuva bisanja byewe bizze nga atugamba kino kisanja bwe buli kimu kibaako kye kibaamu ndabye nga byonna bituukirira kati ne bino byaleese mu kino tugenda kubanga fe tumubanje focus kuluna agitadde ku Buganda byonna sagala nnyo okwogera nti Abaganda Buganda I don't know it is central naye principle bw'aba ayogera ekintu kino ayagala nakipersonalizing nakiyita nti fe Abaganda let's leave the issues of tribalism tulabe ki ekiyamba Bannayuganda kubanga Omunyankole Omuteesa Omukaramojja Omuki Omuganda ffenna tuli muntu omu so President Yoweri Kaguta Museveni akolera buli omu takolerako nti bano Banyankole takolerako nti bano Bagundi. Yes. Omusomesa ekirungi nti oli wa Greater Mubende anti wa Mityana North era gyakuyegera muwulidde ng'alimba eggwanga kubanga gyayogerera gyendi nga byayogera tebikwatagana naye kye sijja kitwalako naye ekituufu kiri nti abantu bano eno amaanyi gamwe ganaakendeera tegalina genza kukendeera mu Mityana omanyi abantu nyala okukutwala nkubuli history bwata masina history actually mwaka mwanyinaze mwana wa musirikale ebimu abiwuukira tabitegeera bulungi nabyerabira tulina omwami kyala gwe bayitanga Kamya Betty Kamya yagamba Museveni nti mukubuulire president ogenda kuwangula Kampala ye yali wa Kampala 80% ate nono kyakoppedde daba abeera ne babatraininga mu kusinga 88 85 85 njawulo zero binaina byogereddemu bonna bali mu kantu ako tuli mu 85 kekamu betudda ku nsonga ya Buganda musobola kuwangula Buganda kyekimulemesa era mwanyinaze njala nakyo nkimutegeeze omuntu bwe yagalanga eggwanga lyo
feel proud about yourself. Obanga oli munyankole gamba nze omunyankole. No. Gamba nze omusajja omuganda. Era mbera mbaganda mbagamba nze ow'omusu. Ate mbera mu b'omusu bagamba nze mutabani wa Kirembwe nga mpulira Ismail. Buli wamu ogenda obeera omukristaayo yogera nze ndi mukristaayo. Obeera omusiraamu yogera nze omusiraamu. Oba kitegedde tekirina sitaani. Naye ogamba nti nze ndi mulokole. Nimba ndungu oluganda ndi mulokole. Tekigamba nti omukato kitomwagala. Tekigamba nti atali omusiraamu tomwagala. Olina okusoosowaza ekikyo n'okigumiza. Oba kitegedde sikinyagadde kimuve mu mutima. Bano abalina endowooza eyo batambuza batiisatiisa abantu. Ti bano no golina okwagala ekintu kyo nga bw'okola ki bw'okyagala. So bwe tudda ku nsonga ya Greta ya Buganda, Museveni naye akimanyi bulungi mu mutima gwe nti abantu abakyasinze okumwagala n'okumutinkiza baali Baganda. Twamukweka eruweera eyo ne tumulaba nti muntu waffe naye bamu kyetwagenza okumaliriza katumuzudde muntu akyasinga okulimba. Biyasubiza bataata baffe bajjajjaffe nono taata mwana w'omulwanyi akimanyi taata we byamusuubiza kyamutwala mu nsiko bitirivu nnyo n'ebirwa byakoze. Bwe tulina abaana b'abalwanyi bali ku street beekalakaasa bayikaaba. Ewaffe ba veterani ate baddikize okubuulira abantu abalinga naye nga bamutembete okutuuka neruwe okumujjira ddala eri omusembeze waneeno oli abakaaba. Tunyulira muganda Kayindo tafiire nga n'ettaka lye bali mutu gwe twabibuulidde nga n'ettaka lye oba akaabisa kyejo kale mu kiteekye ye Uganda mwe twogera sijja kumenyera bayitirivu nze bemmanyi nga bambi bali eyo tebalina beetakuza lujjo ne bagamba twakulembera omusajja ono. So mu ngeri eyo ndaba nti Buganda Museveni yamuva mu ngalo. Abantu abasinze okusibibwa n'okutulugunyizibwa Baganda. Era batasandikiddwa okwogera abaana baffe aba Buganda waneeno bali mu makomera bavundirayo lwakuwagira Kyagulanyi. N'erisetire ekisembyeyo Faaza e Masaka bamukutta ali mukomera avunda abawagira. Era Munnayuganda toyinza kubanga tolina kigwowagira. Buli muntu yenna alina okuba n'omuntu gwawagira. Oba kitegedde naye tojja kumpaliriza lwa ndowooza yange. Oba ekyo kira muganda wange tekisoboka. Oba bakikwatidde mu bbanga kubanga abannaddiini baali basaale Rwanda mu kitta bantu. Ekyo sijja kifaako ze twagambe ku discussinga Buganda. Oba kitegedde oba baali basaale kuba n'abannaddiini nabo bannayuganda. Muganda waffe Luumu baamutta naye nga ali Archbishop waki wa Uganda. So mu ngeri eyo Museveni abazze mu Buganda tumwaniriza ng'abantu ba Buganda ajja atubulire atule ekikyagenda tukolera naye omuntu mu myaka 40 ng'okyalaba enguudo ng'eziri mu Kampala mu binnya ebijjudde ng'okyalaba enguudo ez'ettaka ezisukkiridde nnyo waffe Mityana n'ogenda mu constituency ennamba ya Mityana North nga temulimu wali kaguudo ka kolansi n'akamu n'ogenda mu area nga Mityana North ng'abantu amazzi ge banywa baganywa nante twali balaalo nga ffe tuli balunzi naye kati n'ente zaffe zaatugwako olw'embeera nkubuulira olw'embeera eziriwo eddagala eriri mu katale eriri ku market bicupuli. Abalimi bagenda okufuuyira emmere zaabwe nti bafuuyira ddagala kasooli waabwe n'ebirala bigimuka bugimusi. Agaali ng'amazzi bwe twanyesezanga ente zaffe kati abantu bwe banywera amazzi ago naye nago abaana mumala kuwugiramu emisona eginywera omwo n'embizi ne zinywera omwo nga tuleyo n'abasiraamu. Eyo embeera tetukyagyetaaga nga tebetwaleta gavumenti muki bubuyinza. Kyanjawulo ki Kyagulanyi kyagenda okukola? Regioni ya Buganda yali badde yesinga n'okuwaniramu NRM naye regioni ya Buganda yesinza okutulugunyizibwa. Lwaki njogerako bwe ntyo? Kubanga yatembeeta ekintu kyayo. So ebyo bye bigenda okwenkizzo Kyagulanyi okubeera nga bagumiikiriza obulimba bwa Museveni ne batuuka ku point nga babukooye. Tebakyalina kiba kiba kyali kimusuubiramu. Kyebala bagamba kati ssaawa zino omwana waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akikwatemu. Twagala Uganda empya nga pulezidenti mupya BMP bapya bonna tugenda kiyita kukokota. Manyi kukokota tuleete obukulembeze obwo obugwanidde. So buno obukulembeze obujjuddemu corruption.
bayogera kino bakola kiri bane balimbye bannayuganda to the point nti babikoye so mu ngeri eyo essubi lyasigaza lyokka Robert Kyagulanyi Ssentamu era mukakasa agenda kuwangulira Uganda ate tetugenda kuwangula Buganda yokka ffe tutunyulidde Uganda gwebotali wagamba nti Buganda eryetya awo oba osaagire oba onafuya tutunyulidde Uganda yonna kiwava olaba neggulu bwe yagenda bamukwira emigo nga abantu bayitirivu nnyo bamwetaaga bwe yagenze ne Fort Portal walabye ekyabaddeyo buli wamu lwaki baba bamutulugunya omwana oyo kitwebuuza musango kigwe yazza lwaki akubibwa emigo yesi munnayuganda nze saze wano kwogera so kati mu ngeri eyo essuubi lyaffe tuli mu Kyagulanyi bwe tugenda okuwangula eggwanga lyaffe Uganda yonna si Buganda twagiwangula dda ffe twagala Uganda yonna tandikira mukama wange ono saagala nnyo okurefaringa ku bantu naye you see once you mention ekigambo tribe nze ndimu singa ogamba nze ndi munnayuganda it's a little bit understandable naye buli lwogamba nze ndimu that is being insensible like oli mu affecting emotional what do we call it, it is emotional intelligence tosobola kubanga kugamba nze ndi munyankole nze ndi muganda fa abaganda Uganda belongs to so many bwe bwoba ogamba fa abaganda ng'oliro okyenyumirizaamu nnyo wabuuka mu Buganda n'ogenda n'owasa mu Banyarwanda why don't you be proud of that nti nze bwe basobola okubuuka wano kikyokka kikulaga nti Uganda yafena okitegeera mukulembeza nnyo ebintu ebyo mubirekera awo and it's creating a lot of divisions mwate bwe musingi gwe mwetegese ko obuuziza omwami ono nti Kyagulanyi asuubira kolera ky'Abannayuganda teboogera manifesto what Kyagulanyi wants to do biki byayagala okukyusa biki byayagala okukolera Bannayuganda abantu babitegeere baba bakola ki baba batambulirako naye buli lw'omubuuza twagala kunula Uganda yaffe ffe tweddize Uganda yaffe Uganda yammwe naani Museveni mwatali obanze Fibi mwe sitali mwogala kutununula nti tubadde ki tuli mu buwambe mwotambulidde omusajja oli smart bwoti n'amasuuti bwegati omusajja asula ku biichi yatugamba wuliriza Kyagulanyi yajja mu Uganda president atugamba ina emyaka si mwesatu principal talina ana mwesatu nze bwe nti kale kyonna kye kiri president wo nze saagala muyita president kubanga talayirangako ewaffe tetumulondangako era Bannayuganda tebamulondangako naye mbadde njaga yajja president Museveni yajja mu buyinza nga Kyagulanyi kitegeeza alina emyaka 3 nga bwagamba nti amazeekaana si bwe kiri ebirungi byonna I'm very happy nti is either a planned kid mu government ya Museveni byonna byakoze abikoledde mu government ya Museveni afuusa omuyimbi omututumufu mu government ya Museveni bichi jaguze tajikuze nti agiguze Canada eri mu government ya Museveni buli mirembe gyonna gyayina nze nyimuka n'engamba nti lwaki ye tayimuka n'abulira abavubuka lwaleeze zonna zaakola nungi nnyo kubanga alina audience esobola okumuwuliriza lemise abajja okulaba music we abajja omulaba ng'omuyimbi singa akozesa opportunity eyo is actually ebetuyamba nnyo okubanga abulira abavubuka butya bwe basobola okuva mu bwavu butya bwe basobola okuva mu mbeera embi naye si gwe genda ogambe bakubuze manifesto yo tulwanyisa omusajja aluddeko nnyo bw'omulwanyisa n'obanga omugyeko ekyokubeera omunnayuganda naye ajja kukulwanyisa kubanga naye ayagala kikyakola ki Abannayuganda alina kyatwagaliza gwe bw'ogamba tulwane lay your points down gamba nti nze njagala tukyuse tukole security tugende wano tuzimbe ebizi amalwaliro gafaanane bwe gati ebyo byonna manifestos temuziyina naye ekyokugamba nti gwogenda tambuza propaganda okubanga gwoyagala kuwonoona nsi yaffe Uganda mbi Uganda gyoyite mbi muki tugirabyeko Uganda gyevudde nze ndi mwana wa muserikale nga bwogambye bataata bange kituufu bagenda mu nsiko naye kyagenda obbalwanya tubirabyeko olwaleero peace and security gye tuyina teyogerekekako emirimu gyonna n'emirembe gyayogeza wano okujja ku TV n'amwogerako direct bwati nti Museveni akoze bwati ne bwati eyo demokrasiya yokka teyaliiwo tukirize okitegeera so president Museveni byakoledde eggwanga lino birabika ffe ng'abaana b'abasirikale tugamba tumubanja tuyina bye tumubanja bye yatusuubiza byatanabakola ki
byatuukiriza tetusobola mukkiriza genda bw'ati asooka abeerewo abitubwe bw'amaliriza atulage ekkubo kubanga awali eriso ly'omukulu awaddugalayo wakola ki weewalaba kale tugenda kubeera nga tukomawo twongere okubeera nga tutaanyeera nga twongera okuba toch mu kalulu aka 2026 kagenda kubeera katya kanaaba ka mazima nabwenkanya yabaaye buli omu kyeyeesunga kyekyo omusomesa abantu nga bawawandululayo awo wonna ogenda tutangazaamu ate ng'otugambye mwagala kukokota naye neebusiro munaakokota ndabanga awakokotwa wagenda wazibikira nga sinagenda ku kyabusiro katutandikira omusome Kalonde kabanje singa Kalonde nze wendi kakuume kabanje nedda sebo katife katwogere bye tumanyi tojja kunyingirira wama nedda tuterezeemu kati nikatutereze no Kalonde kakuume kabanje ati saidi endala egamba londa de waka mu byo baani abatuufu ate nga nammwe muli amu ku abo ababbibwa obukadde 2 bulambirira lwaki ku luno mwagala baddeeka bawongere bababbe kakati twaleese mwami byabakama yaleese system eya igundi eya biometric tewali kyensuubira nti ku luno ngenda funa fair justice tewaliwo okuddamu kunziba kalulu era mu Buganda kigenda kulabikako nti ekisanja ekyaggwa nabbibwa akalulungo wa NRM biometrics kezazze tugenda confirming ani mulonzi anatali muki atali mulonzi gwe jangu goberera amateeka bwoba oyagala ebintu by'ensi eno bikunyumire kyo sanga wali ekikulu kiri nti bakuwadde ballot paper bwoba kuwa ballot paper kuliko omukulembeze ogwoyagala oba omuntu yenna gwowagira mutiikinge kwata akapapula kano bulungi nnyo kateeke mu ballot box bwe maze okusalibwawo nti gwe oli mulonzi tambula kalulu ko tewali agenda kuyingiza mu mukono omwo akakole ki akagyewo ekyateekesawo ab'ebyokulonda bano kukola mirimu egyo ate mwe gye mwagala mu bayambe nopali mukozesa ekintu kino simanya kalonde kakuume ate bwomala simanya kabanje. That is inciting violence. Naye nze njagala kulabula abavubuka asinziira ku KTV kuno. Mbegayiridde bavubuka bannange abakyala abaami bw'omaliriza okulonda olina obulamu obulivinga omulundi ogwo tewaliiwo bulamu bulala gwe bwono kubanga bagala kuincitinga violence bakasuka amayinja bakole ki we have gotten all that intelligence has got it right and you will see it but let me tell you ndi wano kubalabula omusirikale omusajja yakyogera mpulira musajja wabano yakyogera mpulira ng'agamba mbu abasirikale batono nnyo ku bannayuganda oba abantu ba NUP. I want to assure you nti emundu gyakutte erimu amasasi 10 mwaga 12 ye muntu omu be bantu 12 kuba buli sasa erikwata ku nnyama lijja kukujjawo bujja kati abantu 12 baba basobola okubibwa omuntu omu gwe simanyi wawo imukano nti abannayuganda bangi nnyo okusinga omusirikale tewetantala musirikale agendera ku training bwa kutta just in case tafunye fairness oba justice obanga ebiruubirirwa bye tebituukiriddwako ng'ebintu bisobye kati gwe bona oyimira wali omusosonkereza omukuba ejjinja my dear friend amasasi gajja kutokomoka naye nze sandi tusuubidde nti amasasi gabadde galiwo ku lw'abannayuganda kubanga litulangako masasi mu Uganda muno President Museveni ebigambo byabato kyalinze just psychologically no you can't toyinza ku kalonde yayongeddeko kalonde kakuume kabanje n'amaliza n'agamba nti tebajja tukanga abasirikale abali mu Uganda batono nnyo ku bannayuganda ekintu ekyali mu kubabuudiisa ate n'amala n'ayongerako tinze ku lunaku olwo wuliriza kano bwe yamaze tolina information gy'ompanga bino mbiraba bwe yamaze n'abagamba tinze ku lunaku olwo nyinza okuba nga siri nawo sijja kulabikirawo nja kubeewange emagere nga neebase oba nga bankwatiddeyo kukwatira izi kumukuuma abeere mu mirembe gye kasita n'aba amaze okulonda kwe ekyo dozen naye gwe n'owaayo bano n'oba sacrificinga abavubuka bw'ofa weefiira gwe either osala maamawo osala mukyalawo
abaana bo. Uganda weeri twagisangawo tujja gireka n'abaafa Uganda egenda maaso. Tulabye inciting violence wano tunulirako mu nsi za Kenya. Abaafa essaawa eyo kyakola amawulire eddakiika eyo. But where are they now? Families zaabwe ze missing at the end of the day. Obulumi obuleka mu family yo baana bo be bali mu kulumizibwa. Nze mbasaba ekintu kimu, stay away from violent elections. Mu maliriza okulonda akaluluko nga bulijjo bwe kibadde tubadde tutuulirangako kalonde kakuume kabangi. No. Tubadde tetuwulirangako abasirikale basinga abantu basinga abasirikale obungi. What kind of inciting violence is this? Honestly speaking, gwe kale bannaye embwa ne bwe bateruma n'oyogera ebigambo bwe bito ogiteeke olugalo mu manyi oba omulowoleza kubanga akupulaningira ki. So mbadde mbasaba, stay away from violence. Bw'omala okulonda akaluluko tuyina eddembe ng'Abannayuganda. Ffe mutuleka abaagala okulonda tugende tulonda obululu bwaffe bwe tumaliriza kubanga kakati gwe ogenda kalondoota okakuume ng'abantu bakyali ku musuululu ku layini gw'olwokuba omaze okulonda otandika okuwaga nti owangudde. Etteeka ligamba 20 meters. From where? What do you mean? Okuva ku Kaguwa. Anti okuva ku Kaguwa naye bameka abakuli emabega abalina okujja balonde. Bwe lwaki ogenda okulangirira nga sigwe byabakama ku polling station. Ekyogamba ffenna polling station zonna zigenda kumaliriza kulonda mu ddakiika y'emu. It is impossible. So please stay away from violence mudde waka, otherwise gwe ojja kwefiirira na bulamu bwo. Bo sente bwe bali mu kubalimbisa nga babayisayisaamu, ezo sente zirina gye ziva, ezo sente za kibi, sente za bisiyaga. Ono musajja ali mu kwogera ekyo abaana be tebali wano mu Kampala, tebaliiwo, tebagenda kubeera na ku front. Abaana be bali mu America bali mu kunyumirwa. Bwe yagenda mu parliament, nze mbuuza omusajja bwe yagenda mu parliament kiki yakolera abantu be yali akiikirira. Just ogenda n'alinnyalinnya amameeza n'akola amawulire eri n'afuna obutuuze mu Canada. Mwe mugenda kuba muli wano mutokomo ng'eri ye ali mu kukola bibye. Ebigambo kyekizibu oba amaanyi gemangi? Ngona okutegeeza mwanyinaze Faibe kalonde kakuume tugamba kanoonye okanoonye noonya obuwagizi noonya akalulu kotokalekera muntu ki omuye kakanoonya akalulu era nagwe olaba gyendi mu Mityena North kunoonya akalulu eri mukanoonya aka Muzeeyi Museveni akaleta President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukanoonya akamukuumira mu buyinza oyogedde mwanyinaze nekwata binoyogera kale maliriza tukikola bagamba kanoonye tugamba nti bw'omaliza okanoonya kalonde n'amaanyi mangi era bisa n'eddoboozi mbaga baganda bange mwenna abali eyo amaanyi amangi geegatya bannayuganda mwenna abali eyo mbategeeza tugenda okulonda akalukono n'amaanyi mangi tutekemu amaanyi okusinga twali tulowooza bulijjo kuba wali bannaffe bangi bali eyo bali mugamba tulonda gundi balangirira ono oba kitegedde kireetera mu bantu baffe obunafu so tubagamba mujje mugende mulonda akalulu mwenna mu bungi so mu ngeri eyo bw'oba oli mu bungi mu ngeri oba olinayo muganda wo oba mukwano gwo neibawo tomulekaayo waba talina transport emuleeta nga gulinamu 10,000 lumuwe mutambule naye agenda akole ki alonde teweefaako wekka twagala buli munnayuganda ku lunaku z'omukisa gwe ng'olonda president wo Robert Kyagulanyi Ssentamu so sigamba nti kabamunondera abalala okitegedde ne tubagamba ekirala nti bw'omala okukalonda kakuume kakuuma kubanga okukuuma kuli bwe kuti bannayuganda baffe ne Museveni yennyini ne Kyagulanyi yennyini basiba boogera tebanzibya bululu bwange. Museveni yasooka tugamba bamubye 10,000 manya bamubye miliyoni emu olwasooka kati agenda okumaliriza okusembayo kyasembayo okwogera bamubye miliyoni 2 osanga tunatukira mu January nga bamubye miliyoni 8 tomanya yeyo Museveni gutambula naye ne Kyagulanyi oba Team National Platform naffe baatubba era tukimanyi bakola ki baatubba olw'okuba batubbye abaganda bagamba omusota gukuluma mu kinnya tozaayo mukono batubbide mu ngeri eyo ffe tubagamba omala okulonda akaluluko dakuwa bali meters 2 ng'etteeka bwe liyongera tebaali basirwa bakola etteeka eryo balikola nga bamanyi situation wete ejja kukola ki ejja kubeerawo beerawo mita ameka 2
vamu kaguwa kaabwe wekola emirimu gyawo nga bwetunyulira akaki akalulu kagenda mumaka kubanga muna akalulu bakalondera mu Highland ba mu kizinga mu makati wakati bakateeka mu bantu polling station wezikola ki weziri bwobo beera waawo olabirira akaluluko ne tubagamba bwe bakabba kabanje kuli twabakolera eddembe tetwakabanja nga bakabbye kuno tubabulira banatibira abachanchawo bakabbye ku polling station yesawe kubaka president bwe bakabba kabanje lwaki abasajja bano bo benyi sokolena mu kaluluka ba KNRM oli agenda nafuna obulu 10 bwatuka mukakoba mukasenyi bati ba mukalinga kugombola ne bongerako 0 ne bwera obulumako ne bwera 10 babi kikole ekyo abadde 10 bongerako bongezi ki 0 mu abantu manyimba awangude 10 mugenda okutuka ku district bogera 10 ne webuza 10 ate kivuddewa utandikira okukabanja so mu ngeri eyo fe kitusaba mugenda kabanja mu style ki kubanga government wama tuogera amazina ubulirisa no kwa time no yogera kyo towuliriza yongera tubulire engeri tetujja kukola fujjo era nze ng'omuntu nenga mu national platform member era candidate wa NUP Mityana North MP wabwe siwagira abantu bakola fujjo era poliisi erina kuuma ddembe ekwata oyo akoze fujjo naye omuntu atalina mutawana gakoze aliwo eri yeekolera mirimu gye nga batunyulira akaluluke lwaki omusoomooza muleke talina kyakukoze kati ntudde wano ku TV mwanyina zona atudde waneeno kati ngogenda wabira nti yatudde n'omusajja wa NUP kati yakoze no twali twogera nsonga wakitegedde n'oli atunyulira akaluluke kubanga mwaka baddaluli eri era ne kyansa kuwe kyansa yobuddemu okabbe atukatunyulidde butunyulizi tazze kusika takubye mayinja takoze kyonna kyalina kyakoze abakuba amayinja nange jjabba wagira poliisi ebakwate ne muntu nga takubye ejjinja yatunye butunyulizi kaluluke oba kitegedde atunyira bigenda mu maaso talina musango yewaddeyo kwolwo olunaku okulaba nga akola ki kufiirira okulaba nga akaluluke afiirawo akaluluke baleme kabba afiira akaluluke baleme kukola ki kabba kacyanga era nze mbagamba bamala okukalangirirawo ku polling station tukawerekere balima tebalina security kawerekera bulungi kubanga twali twesiga polisi yaffe bulijjo okatuza kugombola ku district byeyoyola babikyusa kati tugamba fe abantu babulijjo katukawerekereko ku pikipiki zaffe ate wali akugana kuvuga pikipiki yo mukubo ekuba liteka ndi mwekabo bwabeera atambula ddeno mwete mutambula no oba kitegedde tugamba takalulu kaffe twagala tulabe nti kye tulina ku ssimu yaffe era mbagamba baba bakalangira amasimu gaffe gabe tegwa na musango kuba tunyuzaamu kamera yo barabe kubanga esawo tuwogerera buli munnayuganda munnamawulire era social media ekola nnyo era nakuno ejja kukola ki ejja kukola tulabe nti figa yogerwa ku polling station yeyogerwa ne ku district kitebulina mutawaana era guno bire tulimu ebyokulonda waliwo alina okuwangula waliwo alina okuluzinga oba kitegedde so tikinako buzibu naffe nze kyendaba kiyinza okweta obuzibu bano balaba mwana w'abalwanyi bano kibaga nti bannange uganda eno senga taatawona ng'omaliriza era ng'obaseebulira ddala binene nnyo senga abafungazi nze bale ndimukkiriza naye nze ekimanyi abantu bali balaba omwana taata we ali eyalaba omwana we ayogera oludikya biri opposite yibi yali badde ayogera bali abasajja bayagana eggwanga lyabwe obululu twagala okulonda nga kwa ddembe era nkuwola bannayuganda bange bonna gye bali erimwe nabannayuganda bannange nti bwebulu tebitwawula akolwakamaanyi ennyo akakasa mmeme kagenda kuma nga 15 okitegedde 15 Januari tujja kubona loko gavumenti n'abalala naye byo bigenda kuggwa naye byo nabiwedde nga wakuddemu munneeriiso ki ekigenda okuddirira nga wakubyemu n'emiggo ki ekigenda okuddirira kati bali mukuba abantu basiba abantu babawaayiriza ebitaliiwo ebintu ebyo tebitukolera mu maaso twagala bululu bwa bwenkanya bululu bwa ddembe tulonde omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye president tulonde Isaac Katongoza nga ye MP wa Mityana North eddakiika emu akuuma gye kajja okumala ku muntu njagala ye obwesigambu kalinamu oba nno omanyi ng'omusajja wa technology kuba ze musomesa wa university kimanyi bulungi ate oli mu bya computer nja kwesiga akuuma singa badde bali well trained ndekati saawa zino n'abakokozesa bakyabutankana bakyaliwo ebikyabulako naye nga nsuubira singa ndi aba trained bijja tukolera omulimu ki omulungi mu kubasiibula njala kusiibula baganda bange b'Emityana aba Uganda yonna okusingira ddala bano mbeebaza obuwagizi mu The National Unity Platform
temwebale kwagala national unity platform, mwebale kwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu, mwebale kwagala ggwanga lyaffe, kubanga lino eggwanga lyaffe ffenna nga bannayuganda tugenda dibeeramu nga Museveni waali ne wana bataliki taliyo. So mu ngeri eyo mbakowoola ffenna tugende tulonde abantu ba Mityana North, mugende mulonde Isaac Tomusange, omwana wammwe erya MP wammwe agenda baweereza mu ngeri egwanidde ate ng'abeera mu bantu olwaleero nabakiikirira. Olwaleero ngenda kukwolekera ku president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu Makinde Makinde tujja Phoebe mu second Isaac Tomusange abannayuganda omwami ono abyogedde bulungi nnyo nga mbiwulira kanoonye kakuume simala kalonde malo kakuume atooka banje naye kabanja mu style kubanga nze kyemmanyi ekituufu nti akalulu ka president tekasomerwa ku polling station and also okujjako nga namwe ba polling agents be mwataddeyo temubeesiga. That is wogenda okugamba nti gweyagala omuyoyo gwonna gweyiwe ku electoral commission gugende gubanja akalulu awo we mugenda okutandikira inciting violence waliwo amateeka agatwala mu maaso. So Ugandans, I urge you stay away from violent elections. Awo tufune emirembe emirungi londa president Yoweri Kaguta Museveni ne Basi Weri president mumuwa abakulembeze abatuufu abagenda okukkiriziganya naye nga tebalwanyisa nkulaakulana. Awo abaana baba just je muli mwenna njagala bakunga nti ku lunaku olwo ffenna tubeeyo twasuubiza president Yoweri Kaguta Museveni ate tukirabyeko tulina numbers in masses tugende tulonde president Yoweri Kaguta Museveni nawe tuli mu bitundu byaffe mukama abakuume. Tweyanze ego lunaku olwaleero banaye katugende mu banafu aba Zion Pursuers Prayer Mountain ate nabo batutwalemuko obubaka waabwe.